Ko lwaleero waliwo mukulu abamu babadde bagoberera oba oyinza okuba obadde ogoberera theatre nga babadde etambula emizannyo gy'Abannayuganda nga gisobodde okuba ate nga gitambula. Omu ku basajja oyinza okuba tomumanyi naye nga yasobola okuba ate nga asomesa gwe bayita Omugave Ndugwa oba Joseph Semakula. omukulu ono bagamba y'omu ku basajja abatandikawo emizannyo, abamu ku batandikira ddala okuzannya emizannyo. Omukulu ono yatandikawo ekibiina bakita Black Pearls, bano bazannyi ba mizannyo, wabula nga mu 1998 yali yagenda side z'omu America eyo era nga yakola obudde bali bagiyita Riverside Theatre abagijjukira myaka gya 80. Omukulu ono olunaku olwaleero yafudde, abadde ali best mu California eyo mu America gy'abadde omukulu ono, naye nga abadde ategeka emizannyo n'akomawo eno. Yafudde omukulu ono. Yasobola okukwata nga asomesaako abasajja nga Abe Mukiibi, Mariam Ndagire, Katolu Bwama, Ashraf Semogerere, abakyala bamuyita Alima Namakula, Basala Mukasa, bonna yaliko nabo. Yasobola okuba ate nga azanya nabo emizannyo. Omusajja badde muyiiya wa mizannyo era nga muwandiisi waagyo, ennyimba aziwandiika, mukubi wabivuga era nga ne mu theatre asobodde okuba ate nga akoze erinnya ly'amaanyi nnyo gwe bayita Omugave Ndugwa, taata wa stage. Omukulu oyo yafudde olunaku olwaleero naye nga endongo yasobodde okuba ate nga agitambuzaamu mu 1978 bw'atandika ebintu bino. Yatandika ekibiina kye bayita Black Pearls, bakitandika mpola mpola, batandikira ku Bad Valley Theatre, bwe baviirawo ne badda side ze bayita ku Biwologoma ne bakitambuza mpola mpola kwe kudda ku Riverside Theatre. Obudde awo nga Kodi Kampala bakikubiranga mpola mpola, bwe bajjira abaana abato abali awo ebiseera ebyo ba Abe Mukiibi, Mariam Ndagire ne bajja mpola mpola. Azannyeko emizannyo zoyinza okuba ate ng'ojjukirako, waliwo omusaayi gw'obutiko, waliwo ekitangala mu nzikiza, waliwo emizannyo nga ziri basanga, waliwo gwe bayita ssanyu, waliwo gwe bayita love collusion n'endala nnyingi nnyo. Asobodde okuba ate nga emizannyo egyo asobodde okuba ate nga agizannya omukulu oyo era nga yayamba nnyo omukyala gwe bayita Mariam Ndagire, waliwo bayita Sara Kagabane, emyaka gya 1987 awo be bakitambuza mpola mpola. Waliwo omuzannyo gwe bayita Lozio bawa Cecilia bagujjukirwa ebiseera ebyo mu Black Pearls. Obudde obwo omukyala Mariam Ndagire baali bamuyita Golden Girl kubanga ali mwana muto nnyo ebiseera ebyo, myaka gya 1987. Ne kati akadde kano y'omu ku basobodde okuba tebakwatiridde stage. Ne Katolu Bwama yaliko mu Black Pearls ey'omukulu ono we yaviirawo kwe kutandika Diamond Esebo mu 1993. Abajjukira ba Emitos Umaru Katumba, omukulu Abe Mukiibi baalimu mpola mpola mwaka baalimu mu 1988 be bakirimu mpola mpola paka mu 1995 natandika eyo gye bayita Afri Talent wagitandika yali ne ba Mariam Ndagire, Michael Mabira n'abalala bangi nnyo ba John Segawa ne bakitambuza nenga byennaku nnyo. Omukulu oyo gwe bayita Omugave Ndugwa yafiiridde side z'omu America eyo, omuzannyi w'emizannyo. Omu ku baatandika stage bw'abanga yatendeka Katolu Bwama ate nga badde akunyumisiza, kati n'ensonga eyo bwesobodde okutambula.